sirirabira olutalo lwaliwo wakati w'abatuuze nga bawakana bokka. Seremba yagendanga mu mbaga ng'ateeka okudda n'ekiwala. Embaga etaliko kiwala eba mbaga ki? Si yawasa. Yalondayo kironde. N'agenda alonda Namande ng'enkofiira agiwunzise. Namande ekisipi kyali kyamukuba. Kati ng'ayambala enkofiira n'agiwunzika bw'ati. Saidi y'eno. Kati disco zabeerangako ebitaala. Kikubeeno omuntu omwetegereza tomwetegereza. Ate ogwo omulembe gwali gwa nnyimba nzibu nnyo okulika ekikompola. Kinkompodde. Ne kiryoka kikompola oyo. Seremba n'alonda ekkubo. N'agenda nali ewaka. Naye ennyumba z'ewaffe mu kyalo zibeeramu obutuli nga enjuba bw'eba evuddeyo eyita butereevu mu katuli. Ssaawa nga 5-6 lwakebera gwe yeebase naye. Okeberanga Namande. Ye muntu akyasinze okuffa sirimu mu bwangu Sundays 2 nga tanywedde butwa. Yakuba omulanga ekyalo ne kigwayo nga mu nnyumba bakyalimu aba. Wawa! Ekyalo kyona ne kigwayo. Ne babuuza ababbi bayingidde batya okutuuka Seremba. Kaji basama nakasamba okutuuka munda nga alimu ne Namande. N'agamba nafudde dda. Ng'akaaba amaziga mayitirivu nga Namande ndo bimukwatako. N'ayambala bulungi akateeteke n'assaako enkofiira n'agiwunzika. Abavubuka mwandibadde focused bannange. Kaakati debate n'eryoka ebeeraawo. Abantu abamu nga bagamba Namande mutemu nnyo. Abalala nga bagamba nti Seremba yabadde amutwala nga atwala ki? Bwe batyo bwe bawasa. Naye nga waliwo n'abagamba naye Seremba twamugamba nti gundi weefudde empiso teyeesigamwa. Olumu empiso erikyukira gwe. Seremba bw'akuba emiranga awo Namande teyafunamu wadde oluyoolu ye ng'okubawa. Namande n'atambula n'adda bulungi ewaka. Seremba n'adduka naku olwo. N'adduka n'olwenkeera. N'adduka n'olwokusatu. N'adduka n'olwokuna talina kintu kyalya. Sande 2. Seremba ng'afudde teyeetuga teyeewa butwa. Naye okuddukana si kye kintu ekikulekawo. Naye ng'ekyamutta kwali kugenda kwereegaleega ku mbaga mbu ye tagenda ku mbaga n'aviirayo awo.